Jebaleko sebo. Kale Masaka. Nawe jebaleko. Kale Sikero. Iye. Ogamba oti ango ali musanyufu nnyo. Nakyazizza. Waawo. Masaka wakyazizza omukazi. Oli omukazi olaba oli gwe nakulaga bifaananyi omwero omulungi. Kati namukubidde ejjo ne mugamba njagala mulabako. Kati n'angamba agenda kujja. Kati mbadde ndi awo nankubira essimu. Kati bwankubidde essimu n'angamba jangu nnone ku kkubo n'engenda okutuuka kati nga si yazze ng'asindise muganda we. Vaawo. Asindise muganda we bambi beeyagaliza. Iye kuba olaba ono muganda we bafaanagana oliizo gamba balongo. Era kuba ono ye muddugavu alina ekigere kinene. Ate oli kaali kalungi nga konna keerumba bifaananyi nga kabindaga ku ssimu. Lindako. Si yono gwayisewo naye ne mwambuka. Naye nawe. Otulabye? Mbalabye nga mwambuka. Yoyo. Y'omu naawe just biri bifaananyi. Y'omu naani? N'oli omu bifaananyi gwe wandaga. Onazze. Basindise busindika oli bambi obudde bumubuze obujja n'asindikamu mutowe. Nkugambye yoyo. Nedda oli mweru. Anti kati olaba? Biri ebifaananyi byakusindikira akozesa Snapchat. Oba filter kwebyo ebibiri okitegeera bikola ki binyiriza omuntu ne bimuteeka mu kkala yonna gy'aba ayagadde. Kyogamba ono ye omulabye n'omutegereza yoyo ebyaddala Snapchat ekola n'ekigere ne kitereera yoyo addeyo sijja musobola.